Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibi mutya nze Nudini Ntege once again tuba tukomyewo. Yatugoberera najo osinzira okutulaba nkugamba nsanyusa okukulaba. Nyino mukulu Kasozi Samuel tuwogera naye ku nsonga. Mwamusiimye era nange nagenda okumuleeta nga mwekakasa. Nti katutuuse ku lwano ku kyondo kya Buwarabu. Olutalo lwa Iran ng'erwanagana n'abamulumba, that is America ne Israel. Lwena we lutuuse tulugoberedde. Iran yalina ebintu bingi byekoze ebitiisizza ensi eno naddala mu lutalo nti bw'oba otunuulidde eggwanga erya Israel buli omu alitenda okuba ery'amaanyi mu kyondaawo. Kaakati lwaki Trump yatuuse okuvaayo n'atandika okukaaba amaziga? Spain onyimye wensinzira okukuba omusajja. Bungereza muganye okuneegattako. Twandikwatidde wamu. Abali eno ne tuseka ne tugamba Iran munene bwatyo. Iran w'amaanyi bwatyo asinga ne Israel. Israel teyeemalirira kukuba ggwanga lya Iran. Bwagenza okutya Israel negamba mumpita emmere. Yayokyeza luzi lwe yayokyeza ugundi z'amafuta refinery z'amafuta okutokwena Teherani ne Western esengejjezo ly'amafuta. Bwagenza okutyanga ekibuga kitinta enkuba netonyanga bwekironga bulinga bwamisana. Kakati buli omu atulaga maanyi naye ngenza okugira wano nsi ki gye bandaze nga Iran ekubye ebikompola kalina zonna ezirese ku ttaka. Wabone gye bakubye oluzi lw'amafuta abaki Aba-Iran gye bakubye bayise Kuwait nabo bakubye ku luzi lw'amafuta. Entalo bwesyo bwe zitandika kakati okijja kyeyongerako ku scale kalina tempa zirinnya. Oli otya mwami Kasozi? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Abantu bakwagadde. Naye saagala nnyo omanyi okwagala okungi kweraliikiriza. Ensi twagivaako. Nja kukeera wano njogera ebirala banyiige. Saagala babeere nnyo na ssuubi nti nja kwogeranga bibanyumira. Nedda abantu bano kye nalabye baagala omuntu ababulira amazima. Olaba wababulira ku Bayisirayiri nti si bakatuliki, nti Yesu si muju, nti Abayisirayiri tebakkiriza mu Yesu. Era nja kubeebaza percentage nnene eyagalira ddala okumanya. Naye saagala babeere disappointed oluddako bwe nnaayogera olumu ne bye batakka. Omanyi abantu abamu bajja ne boogera ebyawukanako ne ku public olumu bakyayibwa. Abantu abagezigezi olaba Sokurati bamusalira musango gwa kola Sokurati extreme. Mpula Sokurati baba Sokurati yani. Sokurati yali philosopher, yali musajja mugezi nnyo, be bagezi aleko power bank naye Sokurati olwokuba yali ayina Socratic teaching omubuuza ekibuuzo n'akuddisaamu kibuuzo n'akufuula ng'omusiru. So kakati abantu bamukyawa n'abakulembeze naddala nga ojja newesanga omusoloza w'akatale najja n'abamira ku Sokurati n'amubuuza ebibuuzo omusoloza w'akatale n'abulwa byamuddamu. Abantu ne bawagira Sokurati ne bawaga olinanyiiga. Bamaliza bamuguddeko omusango ogwo corrupting the youth, nti abacorrupting abasomesa ebitaliimu, ne bamaliriza nga bamuteereddewo option obutadda kusomesa ebyo by'osomesa oba okunywa akatwa ke batabudde wali. Balina omuti bagujjangako baguyita hemiloka akatwa ke bajjako ne bakamuteerawo olondawo kimu. Sokurati n'abagamba naye n'abagamba sijja kubyogera olunadda wali nja kubyogera. N'agamba wo kanfe n'afa ku myaka emitenyu lwampaka. Sokurati yalondawo ekyo kubaira ngenda kugira njogere. Sokurati yali musajja mukakali kuba teyalinnyako ku university, naye university gye yasomeramu yali emu eteri recognized. Yali university ya bufumbo. Obufumbo ku ye yali university. Sokurati yabuyigira mu bingi. Sokurati yawasa omuwala omukazi ekitundu kyonna gwe kyalemwa, muvumi muyombi nga waaboggola bw'atyo olowooza laddu full figure. Mwanyinaze nga tagambwako mwanyinaze tamanyibwa, mwanyinaze omumanyiro kimanyi nga bonna ekyalo bamutya. Sokurati n'atwanaga omukazi oyo ajja kunkolera nze gwe njagala n'amuwasa ng'ekyamumuwasisa nti agenda muteeka mu yunivasite y'okutegeera nga kyayagala omukazi bw'anaayomba reaction ki gye nazzaako simusobola mu kuyomba
n'amumanaginga ntya ekyo nga kimuyamba nti mu debate ne wookola ekifaananyi kitya nga tomunyiiza omukazi we yamunyiizanyiiza ddala n'amumalayo so ye yagamba mukyala we yamuyamba nnyo yali university nemukontrolinga tempa nga new'omukolo otyanyiige bino byolamulya nnyama bye banyiigira ku tokosho ne beefuma Sokorati nga tasobola abeera abanga nuludiini mukazi we yamunekyalinga olumu yali asomesa yali alina kolegia yali alina nga institute by then university zali tezinnakya ng'asomesa abaana ewaka ewuwe ali eno mukaddiiro omukyala ali eri afumba omukyala yanyiga yendowooza yali akooye agaana ago galeeta okusomera awo gamutamye gamumalako emire gakuba endere omukyala yatandika okuyomba Sokorati n'asirika bw'ati n'abaana ne basirika n'addamu n'atandika okusomesa yamuyiwako akataasa k'empuuta omanyi okwoza ebintu ebibadde eby'empuuta n'abimubunduga babwa abaana bonna ne bagugumuka bati yenna n'ajonjobala ati Sokorati n'amala n'asirika abaana ne basirika n'addamu n'asomesa ne bamubuuza ddala ekyo omukyala kyakoze n'ogaana okuliyakitingawo n'abagamba ate mwesimye n'okwesiima nti mufunye enkuba eteriimu laddu singa atadde ku mumwa muti temwalisigaddewo wano nti eyo ofunye enkuba eteriimu laddu gye mulabye naye singa mubaddemu okubwatuka tewali n'omu yalisigaddewo mukyala we so omukyala n'amunekyalinga nga Sokorati awakana n'abantu ebibiri n'ataluzinga tempa bonna ng'obusungu bajja kunyola muyoole so kaakati na bino bye badde awo n'oyogera olumu ne bakuvuma tuba twekontrolinga dde okulaba nti nebyo tokyabinyiiga twagobera Sokorati naye nga mpulira bagera Socrates balabika baamala bakyadoputinga bakola ki erinnya Sokorati naye nga ne S Socrates olw'okuba teachingsize zikozesebwa nnyo Sokorati teaching n'ebirala so n'abeera musajja yali mugezi era bagamba wanu Sokorati was equivalent to 1,000 common people mu kurizoninga yali arizoninga nnyo omala kuŋŋanya abantu 1,000 okuweza Sokorati okufunamu naye waliwo nno ebyalo ebitaliko bantu bategeera ngero weetaagawo omutwalo gw'abantu kale awo katubaleka so ekyo kyekitonotono ti naye abantu tulina okumanya calmness kiba kintu kikulu nnyo kaakati njagala kutwala olutalo nga bwe mbadde ndukutandikiddeko Isirayiri luli lutya ye kati olutalo feezi gye lulimu kaakati ya bulabe nno ya bulabe nali mbagamba nti entalo we ziba zitandika ziringa mukwano muyimba yayimba bannaye gunyuma bwe guba gutandika Martha Matovu akyaliyo gyali mulamu yagwa bugu kaakati n'entalo ziringa mukwano bwe guba gutandika ziba zinyuma naddala alutandise luba lumunyumira ne gwe balutandikidde naye aba ageewulira so kaakati lutandika mpolaawo nzijukira Ssematala asooka yatandika abaana e Bungereza ne basomako ne dead semester temutufiiriza kintu tugende tukube ku bijamani ebyo ebyo bijamani temuli bakayunifyinga ano 1800 ne basaba dead semester abaana ne beyiwa eyali baali bamuyita Lord Kitchener eyakola ogw'okuwandiika okudraftinga abanayingira mu magye abagamba ffe tujja kuba nga ku kadirisa atunulira layini neeweta namu bweti bonna baagala kulwana lwaki olutalo lwali lututa emyaka ng'Abangereza tebalaba ku lutalo baakoma mu Crimean War 1853 waliwo Crimean War ate Crimean War yali y'amaanyi nnyo yaviirako n'okutandikawo Red Cross biki byonna Crimean War lwali lutalo nga balwanira era Crimea awo Russia weerwanira ku Ukraine Russia ng'eyagala kufuna access ku Black Sea esobola okuyitawo ne mu Turkey ne ku Mediterranean connectinga ku Europe nga Bufalansa Bungereza tebaagala efune access so ne balangira olutalo ku Russia olutalo lwayinda mu myaka 2 Russia baali bagiwangudde bubi nnyo so Crimean War nebeera Bungereza awo yali yawangulawo dda Bungereza nga tebaagala kudinayinga Russia access ku Europe ku Black Sea n'okweyongera ku Europe basigale eri bakozesa engeri mu Siberia ku Arctic tuwegana afuna amaato gaayo ag'empingu gajja kujja ku Mediterranean bitandiko tukyokoza zidde okunywa so Crimea sigwe gusoose okuvairako obusibu Crimea kifo kya nkizo nnyo so Crimea niwo neebeerawo kaakati awo kuva 5 mu 3 tewadda kubeerawo olutalo paka 1900 mu Europe
kati ng'abaana abakuze balinga kati wolaba e Uganda tebamanyi lutalo tobanyumiza nti bajjajjaffe n'ebintu bagamba batukubemukko omwana amaanyi agewulira asobola okubuuka ekisenge naye badduse emisinde e Dubai abali ekkata ng'omanyi ekiri wali bakukwira nagamba leka naawe misayire n'owulira ne earthquake nyine yankubira ne mmugamba anti mwagala bakubamu so mukirabyeko mutusooso obbakubamu nodi naiva mu bintu byogere n'ekintu kitirabuseeze kyagala kudda okakasa so olwo lwe lutalo kakati ne Europe we yali abaana ne basaba dead semester bagende bakube emmundu nga bamanyi by December Christmas bagiriira waka balinga mugwa mukaaga kuba ultimatum gundi Ferdinand Archduke Franz Ferdinand ne mukyala we babatemula gwalinga gwa mukaaga nga gugwako gwa musanvu so ne babawa ultimatum nga 2 August mulina okubanga mukoze bino Austria nga yebiwa Serbia Austria eri ku ludda ki Austria ya Bungereza eyo bali ku Bungereza bonna bali babayita ba triple muzena yaatutabula emboozi esusse nga babayita ba triple entente ngeyo side eriko Bufaransa eriko no triple entente yaliko Bufaransa Bungereza ne Russia yasooka kubeera dual alliance yes kakati triple alliance ye yali yatandikibwa Bismarck nga dual alliance Germany ne Austria Germany Austria nebeera dual alliance Austria wedda mutwendeta Australia I know Austria Hungary ngitegedde so kakati ne manager yegattako ne Ottoman Empire ne yegattako Ottoman yaliwa yettake yali etwalawo wonna Middle East ne Misiri eno Bakedive Ismaili abaali bafuga Misiri bonna awo nga Ottoman kati abo ne babeera ku side eya Germany kakati eya Bungereza eriko Abufaransa Bungereza ne gyebeerako ne Russia n'abalala so kakati Serbia yo yali ku side y'aba Russia nti Russia yali egamba ye protectinga Serbia kuba bonna ba Slavic people bafaanagana n'aba Russia civilization yaabwe yeva ku Ukraine abo bagiyita Dnieper River bwe batandikira civilization Russia ngegamba we mukwatira ku ba Slavic people nja kubakuba kakati awo we waava kakati we baatemula omwana wa kabaka King Joseph Emperor Joseph wa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand Austria yali controllinga Balkani awo wonna awali amanga Bosnia Herzegovina nga baga colonizinga Austria nga yegalinako obuvunanyizibwa kakali ne gatukanga nga buli kawanga akagezaako okwekutulako ekalemesa kati Serbia negamba yo yali independent negamba nja ku sponsoring obuwanga bonna abalwanyisa okwekutula ku Austria nja ba sponsoring bayamba mwekutuleko kakati nga waliyo movement wa black movement bani bonna abagamba tetwagala bufuzi bwa Austria tubukoye omulenzi eyali agenda osikira obwakabaka bwa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand n'agamba nina okugenda nzigulewo museum Bosnia si Serbia Bosnia eyagala kwekutulako eyagala kwejja ku Austria naye teina maanyi Serbia ye sponsoring abayekera nebawe emmundu na buli kimu byonna balwanyise Austria kakati Serbia etuuka Franz Ferdinand omwana wa kabaka emperor wa Austria agamba ngenda kukyala Bosnia ne mukyala we ne bamugamba that's a powder cage nga bategeeza powder cage ne tuddira akasenge ne tupakiramu obuganga nga kalinza asaza kabiri tikokka woyingirira mu esawa yonna ekintu kyabika tuyita powder cage ekifo kyonna nga anytime wasobola okuvaawo disaster akabenje tuwotulirawo ekyo kigenda kusukuma mu nnyanja kati katugeze nga lwe baagaana Katikkiro genda e Bugerere so ekiseera ekyo Buganda was a powder cage ng'akantu katono kati kasobola okuvaako uprising gaggadde so kakati ne Bosnia yali powder cage ng'akantu katono kasobola okuvaako disaster ne baganda Ferdinand togendayo eyo tolinnyayo n'agaana naganze ndi kabaka abaana baamuseetingira olukwe abaana beetegeka okutemula Ferdinand abe Bosnia naye ng'abamu baava Serbia kati nga gundi Kabrilovic Gavrilo Principe then Kabrinovic n'abalala bonna baava eri Serbia ne bayingira mu Bosnia bajje batemula ono nga so okukyala ne beeseetinga abaana kwaliko Stankovic yalina kapiteeni n'abalala
ne baba station nga bali bagita Latin Bridge we yali agenda okuyita ng'ava ku museum asale bwati bayisa pulani omwana wa Emperor wagenda okuyita ayenda ku ayitewo ng'omwana ali mu open roof zaaliwo ebiseera ebisewo mu Ssematalo zaaliwo manga gaali wala ensi zaatuleka dda so kaakati waamala ayite nga ba station Kabrinovich gwebeera ku bridge wali alina emundu ye ayina explosive bomb ayina n'akatwa eri mission yali kabaka omulala ne bamu station wali omukube wolemo kube pistol kuba bomu weegaana oba owedde akatwa kako kwetta tebalina kukwata n'omulala ne bamu stationinga abala mu bifo wonna waanayita abaana nga 8 naba chance we yajja yayita wa Gavril Prince mu myaka nga 24 yali mwana na university student Serbian student omwana n'agenda jayo pistol awo munfo yamulaba nga ajja bwati yali ava kugulawo museum ayitako ne meya talina intelligence yonna omwana konvoyi weeri kaka ye kye yakola yaddira n'akutulako emu n'asuulaka bomu bali abagenzi ne basigala eno neesigala n'alyoka asasira Ferdinand amasasi ne mukyala we Sofia n'abuuka ne yeekuba omugga so World War ye yali spark so kwoleke World War esibuka eyo esibukawo mwana student Serbian student yatemula Franz Ferdinand bakiyita Sarajevo double murder batta ababiri kabaka eyagenda okusikira ne mukyala we so kaakati basawa Austria Germany ali ku ludda olwa Germany yamutegeerera Germany alina Austria mu ngalo bonna bakola kye bayita Triple Alliance basatu Germany, Austria, Hungary kaine kujja kwegattako ne Ottomani kye bujja Italy yalimu n'ekuvaamu Italy baali bankwe basooka ne baguvaamu ne bagambye ne wayinza obutaba buwanguzi nasooka babeera badde mayi batandikirawo Italy ne gundi bamutangaani Mussolini second world war naye no first oli ku first world war 1915 wedda nze ndi ku second world war yatandika birala awo mbadde ndaba Hitler ne Italy walinga gubassa mu kabu wano yali ali maje ga Germany era yali akuba mundu mu biseera yali atumwa butumwa era ye mumbamu kubeewandiisa obwewandiisa mu maje ng'olutalo lusembedde so kaakati Ssematalo asookawo we yava Ssematalo asooka avaawo kaakati ekyaddira we wamala obatemula gundi Emperor Joseph yali mukadde myaka nga 8 takyazaala omwana abadde agenda omusikira omu bamusse gw'omanyi ekiri awo senga akatebeezamu Kameneyi ng'alina omwana omu Kameneyi nga yasigaddeyo ne batta omwana we otuuka nagamba nange baalinzisaakiri mwandi era munzitidde ddala so kaakati n'atuuka ne yeebuuza ku Kaiser William tukole tutya Kaiser William n'adraftinga omukuko gw'ebbaluwa Kaiser William yaliwa owa Germany Kaiser Wilhelm owa Germany yali mukulembeze wa Germany ng'alina omukono ogumu gwasanyala ne gukala nga katono guno munene Kaiser William nga yeemanya amaanyi ng'alina obuswiriri buti ayambala enkofiira eziriko akantu akasongodde ng'agambika ng'era komando omubi Kaiser William yagenda n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ng'alina kasenyiga ne bamugamba nti Emperor you have a simple cold agamba no mine has to be big tayinza kuba na simple code ena kuba big code tayinza nga nkwata atya kasimple kayinza okukwata empola ono w'amaanyi 5 star Kaiser William k'omusawo nakkiriza nti kale big code ona kakkana so nadraftinga ekiwandiiko nti bawe ultimatum bweti bye balina okukola oba sekyo tubalumba olwawa Sabia awa Bosnia munafu Sabia gw'okipika ogenda kubisasulira tukumanyi so ne bamuwa ekiwandiiko nga kuliko ultimatums olina okukola ki olina okusaanyawo obubinja bwonna obuwakanya Austria mu Sabia olina okukwata bonna ababadde mu lukwe olina okukola bino so n'amuwa ultimatum enzibu ennyo enzibu ez'okutuukira kuba ultimatum eyasinga nti amagye ga Austria galina okuyingira mu Sabia nga ge gakuuma emirembe ge gakola buli kimu naye nga kakati independence y'eggwanga eriwa
amagye ga Austria gayina okuyingira mu Serbia nga gekakolanga poliisi gekakolanga ame gekakola buli kimu okuyiganya yes mu setting nga ono ga amagye ga Uganda gayina okugenda e Rwanda nere rode ife tukumayo kwane Serbia yali walako okuva ku Austria so kakati awo we wava kakati we bagamba Serbia ne yebuuza kusa Alexander wa Russia Tsar of Russia goba manyi wali Russia wali mu binyo byayina bakabaka batagambika Russia yayina Ivan the Terrible ng'oli agambikako nga yerinnya lye yerinnya lye bamuwa Ivan the Terrible yatta mutabani we Ivan the Terrible nga mu Russia yali azaala Peter the Great Putin amwogerako nnyo yavaamu okutuuma n'ekibuga St Petersburg ye yafuula Russia ey'amaanyi Peter the Great nze mbejjo manyi waliwo mulala atali baali bangi kati waliwo za Alexander yasooka 1661 eyayisa Emancipation Act no 1800 eyawa abasireevu eddembe oyo yali liberal then n'avaako ne kuddako St Nicholas ne kuddako Alexander owokubiri First World War gwe yasangako gwe baatemula ne famire y'obwakabaka bwe Russia ne bukoma naye ng'emabega waaliyo abalala balyulikira Manovu baani ba Ivan the Terrible n'abalala aba Russia so kakati Russia egamba etya Russia we bakigaana egamba tufunye omukisa temugeza okukkiriza n'ekimu ku ebyo mukkirize bino kiri mu kigaane Russia awaga Serbia Germany byegamba ekulimba temugeza okubikkiriza tebasobola kulinnya wammwe Serbia nayo ng'egaana mukole kye mukola mama Austria yalumba Serbia nga Serbia bali bubi abaana bagenda mu Niigina balina Niigina nga bazikola mu bigodo bya mbizi tufudde Serbia bazina omuntu aba astagafula muva kubigere paka ku mutwe nga babisaanuusa bati ne bajja bakola mu biniigina bayide nga abaana bagenda kudwanira n'ebyo biniigina bali bubi Serbia kakati olwalumba Serbia Austria Russia teyalinda ne mobilizing amagye okulumba Austria Germany teyalinda Russia ku mobilizinga sokoleke Austria erumba Serbia yes Serbia buliyo Serbia yewulira eryanyi Austria negirumba waliwo rivaawo gye baali balina okusala ne basooka bakuba amaato ga Serbia agaaliwo ne balumba Serbia tebabanga bamurumbanga Nyerere bwe yalumba Amini nga buli batuuka bayitawo buyisi era bwe kyali buli batuuka bayitawo buyisi yali ntono abaali balina okukomya Masaka ne bagenda Kampala kati esimwe mundu nga zaatalaga ebirala byonna baleka balina ne bino ebyempummumpu nga bakanga mukko baabina naye ng'ate ebyo biri sikasi ng'osanga bakoze nti noba gundi unity ey'amagye nga balinamu ekiwummumpu kimu ne mashini gani ne babeera n'obutonotono awo so nga tebeesobola Austria n'ebalumba Austria olw'abalumba Russia olwo kivudde mu lutalo olw'ababiri lugenda Russia asituka emunywanyi we yamusuubiza yamugaana weba tewayita na lunaku enkeera Russia n'amobilizing amagye ku border border ya Russia ne Austria ne Serbia Russia ayiwa battalion ayiwa amagye ku border ya Austria n'alagira olutalo ku Austria amagye agayiwa ku border Biden amawanga agamu gano tegaaliwo kati nga ga Poland gaaliwo naye Poland baali bakigabanya nga balina papula ye bakola Poland teriiwo nnyo nga nnafu nnyo so kakati Russia we bamanya nti amobilize amagye ku border saawa yonna alumba alangiridde Austria nti ngenda kulumba Germany yote yalinda Russia yagamba nti kati kyokoze ngenda kulumba amagye n'agakkiriza mu South eno gasobole okuyita gatuke ku Austria kakati olaba ng'ewali ba Ukraine ndabawo Austria eri awo kakati gayita wano ku Black Sea gayita awo Crimea Odessa awo bagenda okulumba Austria Serbia yali waleeri so amagye gayisa ogalumbe Austria Germany alinga mu Northco Germany olwawulira nti batadde amagye ku border yete yalinda olwani afuga Germany ebiseera Kaiser William omanyi wali alabyeko olutalo oli ye n'alabanga babiri balwana n'atabuza na church bala n'atuukirawo mu kkuba kati ye Germany olwawulira nti Russia mobilizes amagye yete yabuuza na kwogera yatandikirawo okuba Russia olutalo lufuusa lw'amawanga ana
Russia n'abiyingiramu awo amanye olwo Bungereza ne Bufalansa neryoke biyingiramu nayo egamba ki Bufalansa yingira munywanyi wa ewo mulumba nange oba olangiride olutalo nayo nerangiride olutalo ku Russia. Russia yali yamanyi kaawo ani Russia no Bufalansa yali ku side y'Abarussia ne Babungereza. So kaakati kino okukitereezaamu nti Russia ekyayingizaamu Bufalansa kyaba kitya ne Bungereza. Russia weerangirira olutalo ku Austria, Germany ye n'alumbirawo n'akuba Russia olwatandika omobilize nga n'alumbirawo Germany azeewulira ne batandika kulwana basatu. Russia yakubirawo Austria otalo n'alusasanya paka Germany. Russia we yatandika okumobilize nga alumbe Austria. Germany naye negamba nti nange nkulangiddeko olutalo yatandikirawo okuba Russia olwo baweze basatu mu lutalo. Kaakati awo Germany olw'obwakalintalo bwerina waliwo General Semata yatandika 15 emyaka 15 atuukayo yatwala emyaka ena kitundu ku 5 19. So kaakati Germany waliwo General baali bamuyita Sheffield abasajja bamanyi entalo Germany nga General Sheffield yali yakola dda pulaani yali yakitandika na 1900 nga yalaga tujja kulumba Europe naye tujja kulwana tuti n'abawa pulaani kuba Bismarck yaleka yakipredictinga. Bismarck yaviira mu bukulembeze Kaiser William nga amugobyemu ya predictinga nti kenvudde mu bukulembeze Europe egenda kufuna olutalo olw'amaanyi naye olutalo lujja kutandikira mu Balkani era gye lwatandikira. Kyokka nga Bismarck yavaako dda 1800 kyali 83 nga unification yakaggwa Kaiser William n'amugoba. Ye yali asobola okumanaginga emikago gye naye we baamugoba yaleka predictinze nti kengenze Europe egenda gwamu olutalo olwaddala naye lujja kutandikira mu Balkani. Ye nadda wali kaakati Germany bonna ne beetegekera olutalo. Sheffield n'akuba pulaani nti we tunaaba baakukuba Bufalansa owa Germany era Sheffield ni pulaani ng'era obakulaga ne aro tetujja kugiyita ndowooza iziti Esheni Moise River eyawulaawo oba Rhine eyawulaawo Germany ne Bufalansa si we tujja okuyita tuyina kuyita mu Belgium nga wonogamba nti wenaaba ngenda kulumba Congo sijja kuyita ku Edward awo nja kugenda mpite South Sudan ne mu Central African Republic ndyoka atemba ngomo bakongo bampulira eri bulungi ndyoka embaviire yeri Sheffield we yali yaluka pulaani era bwe kyali. So olutalo nga baalubala bagenda lulwanira ku front 2. Front esooka ye ya Western Front na Bufalansa. Front eyoku Eastern Front na Russia. Kakati basooka na Eastern Front ne Russia. Olwamalawo Germany teyalinda na Bufalansa kulangirira lutalo ku Germany yabalumbirawo nga bukyali. Ani alumba? Germany alumbye ne Bufalansa. Germany yalumba Russia. N'amagye gyali emitwalo nga 5 mu kage gyalumba Russia. Omukono gumu Germany yalumba Russia ekitundu kyakakadde ak'abantu n'akayira Russia n'alumba ne jerisukka mu kakadde n'alumba Western Front yewali France ne Babungereza. Kaakati nga yeetegese nti ayagala akube Russia gyanguye mu bbanga ttono nga n'Amerika weebaze ku Iran egwe ku ttaka amagye agazze eno kye baali babaze Russia tumukube mangu mitwalo ngana gijje jinga ebyo binafu ebyo kyekituufu Russia baali banafumu ali baali wala naye amawanga gali we yali abasaliddeko mu mbala yali asobola obbagattawo mangu yali abasaliddeko kati mu Poland eyo eri flat nnyo kyova olaba ne Ukraine awo kyova olaba balimanye emmere singa eva eyo ettaka lyabwe gimu enkuba weetonya emmotoka etubira mu ttaka. Kaakati baali baakola Russia yali nafumu baali baakola geegi leerwe nga geegi yaayo bw'osukka booda eya Germany n'oyingira e Russia train ze Russia tesobola kuyingira Germany. Geegi nga yanjawulo nti milimita zaawukana kano ekaba kanene kano kanenemu. Kaakati train we zaavanga e Germany nga zikomaawo mulina kudda kuze Russia. Neze Russia Abarussia bayingidde nnyo mu Poland balwane ne Germany
ebyokulwanyisa tebisobola kutuuka eri olwa train zaawukana. Kakati Russia ekika ky'enguudo eza train zaawukana n'amannyo ga train tegatuulamu gano magazi gano mafunda. Kati Russia ekyo ekyasooka obanyiga nga byonna bakoma wali ne balina kubisomba n'ambalaasi n'ebimotoka n'ebiki byonna nga naye balina zitowudi atirale bagateekawo ne gubeerako aguuma agawanvu wansi gulina emipiira gasombe ne bagateeka awo. Yes, kakati basikagasike naye nga towudi atirale ekuba kyatirale naawe n'ogigubira mpulira. So kakati yali disadvantage gye balina. Kakati kyekyalemesa pulaani ey'okwanguwa okonkalinga Russia. Bagenda otuuka eri ne train zaabwe Abagermany nga tezigendera ku leerwe z'aba Russia. Ebyo ne bibanyigamu. So kakati yali abagenzi ngenda ddwangula notandika ennaku zongera okugaziwa. Belgium yafuuka eki era ntunulira abantu abadda wano ne bapredicting olutalo lwa Iran ne balowooza kantu katono nnyo. Mukama wange mudde mutunulire entalo. Germany yabala nti mu nnaku 3 Belgium eri ku ttaka. Naye yagigattamu ate yali erina kuyita Belgium bafireyo Bufalansa eri. Belgium yali erina fort waliwo Numeko ne wabeerawo Antwerp waliwo fort ng'abasajja bazimba amayumba gonna ne gabeera mu kigo ne kyetooloola ogusenga ogunene nga bazimba essenge erisooka ne basimawo amazzi omukutu ogw'amazzi omunene ne bazimba eryokubiri ne bazaawo omukutu gw'amazzi so nga ziri ring fenced. Eyo ne babeera yakatawuni. Kati Antwerp tawuni y'amaanyi nnyo naye lulinga katawuni katono. Kaakati ng'okujja okuluma mulina okutema essenge eriri waliwo abamashini gani waliwo abaaki we muli wangula mudde ate ku mazzi musomoke omugga gwe baasima artificially. Mugusimatuke mudde ku ssenge eddala we babakuba. Germany abasajja babafuuka olutalo ne lugenda mu wiiki bbiri ne bagamba mission egaanye. Twali tumanyi tugenda kukwata Bungereza ne Bufalansa mu mangu Obubelgium bwabafuukira ekizibu. Era baatuuka emyalo egimu nga Antwerp ne bagyesonyiwa ne bagamba tugireko kuba guli eri wala ku si ne bagamba tugende wano tuyingire France tulumbe France. Twatuuka Central African Republic wetabuwesi katutemere wano twanguwe tutuke Bufalansa. So Sematalo Bwatyo we yatandika wano tuyiseyo obuyisi Bungereza anti twawe tutuuka ku Bungereza abaana ne basabira olutalo. Kakati Bungereza olwokuba bali ba alayi be bambi Bungereza yamanyirawo nti nina okuyingira mu lutalo naye n'adikire yalinga olutalo kuba endagaano gye baali baakola nga we bakwata ku muno naawe olina oyingirawo. Olwo Germany olutalo alulimu ye naani ye ne Austria bokka ne Austria Hungary then ne Ottoman we yabeegattirako olwa success Germany gye yasooka ofuna Ottoman sultani wa Ottoman n'akyamukira n'amanya tuluwangula yayagala oddogoba Abangereza atwala obutundu kuba Abangereza baali bajooga nnyo Ottoman Empire we baali batudde Berlin Conference 1884 Ottoman Empire bagiyita Sick Man of Europe. Ekyo nembitaba mu ekirita the Sick Man of Europe. Yali wa Russia yagamba nti the Sick Man of Europe that no more doctoring can change the fate of the sick man. Titugigabane oyo mulwadde tewali yagwayo danse ntwaleko lino ntwaleko kati n'Ottoman bayinako obusungu bwayo ejogo bamujoga dda omuli eno mukuteera Russia ya sensere obutundu obwavanga ku Ottoman bofunya independence nga bugwa muki mu Russia ne Ottoman erina obunyevu bwayo nayo neruyingiramu ezze ku mugongo gwa Germany Bungereza naye naluyingiramu azze ku mugongo gwa Russia. Yes nga bamanyi olutalo lugenda kwanguwa. Ekyali e Bungereza emyaka 4 sina emyaka 4 ogenda okutuuka December Christmas eyasooka lwali lukyalimu ekisa nga olaba kakati olwa Iran we lukyali lwali lukyalimu ekisa nti era Christmas ya 1915 waliwo bagiyita Christmas truce ku front yonna yali empanvu nga wano n'okuyisa eryantonde ngeyo yonna front ngokuva Kampala n'okutuuka eryantonde ngeyo yonna front balwana muli eno nabali bali eri waliwo nga kilomita emu waliwo awo no man's land musibye senyenge musibye trench mukoze buli kimu mudda wano kwekuba awo nafure kakati Christmas eyo abamaje batuuka nti eba ne lunaku lwa Christmas Abagermany ne batimba bu Christmas tree bali kudwaniro batimbye Christmas tree we batimba omu ne batandika okuyimba obuyimba bwa Christmas Silent Night Holy Night bichi Abagermany bagamba ne Christmas Abangereza bagenda okutunula ku macha agasajja gakola kyako
gali mu Christmas biralu abadde ku post bwati agenda okubanagana bannange mulaba abalalu bagenda okulaba omusajja omu yene yeekazi oba bankube n'avaayo ne Christmas tree abadde ki tuwuyajja mukube asokoleke mulabe beera n'essasi mu kyemba nawe redde nawoli beera redde kibadde ki ekisajja omusajja n'atambula n'asaana omanizani najja ku saidi y'Abajamani y'Abangereza omusajja olwatuuka nti banne lunaku lwa Christmas n'atuuka n'awanyisiga Christmas n'abali ne bamenyaawo kuba bali mu gundi eyo surprise trees babulina nnyo ne bamenya nabo ne batandika tebamukubya n'abalala ne bavaayo n'abeeno ne bavaayo abali ku posi ne bavaayo abantu mu lutalo baatuuka ne balyamu ne ku Christmas gwe kugambye olwo olutalo terunnaba kuwera kyova olaba mbaga nti olutalo lw'e Iran balukomye nga tempa tezinnalinnya awatali ekyo ojja kulaba disaster kebatandise okukuba amafuta yegwe batandise okukuba amafuta ate Israel ye yagagguddewo tempa olwo zirinnya yakubya amafuta e Iran bino byolaba Amerika nti baleese ennyonyi bweti ne bweti tempa zirinnya olutalo lutandika lukula so kati Ssematalo bwe yatandika bwatyo ne bamala ne banyumirwa okamala ne batandika owanyisiganya oli akutulako epeesa n'aliwo omungereza ne bawanyisiganya ennyama y'emikebe ondabiranga ddala ne bawanyisiganya obupapula bw'amawulire bungereza liigi zammwe ziri zitya tibweziti ne banyumiza ne bategeka n'omupiira ne basamba nga naye we basambira ogamba kadongo ka bulooka kuba we balwanidde okukamala wonna basambirawo ate ne front eziwa bonna ne bategeka bwe bati obubaka ne butambula eno Christmas kikoledde ne bategeka n'emipiira ne bakola kino olwawera saawa 6 Christmas ng'ewedde ne baddayo buli omu ne zifuga saawa 6 ogw'emisana emisana enkeera baassociatingako wano ku makya Christmas ng'etandise ne banyumirwa buli omu ne baddayo ku 6 ne zifuga ne gutokota bupya ekyo kyekiyitibwa oluta so kati awo tempa zaali tezinnalinnya kati bano abaana abaalusaba Abangereza olwo wano nga wonna bakyanyumirwa baluwulira buwulizi olwo innovation tezinnaba kujja mulaba abantu abagamba nti Iran nnafu mugenda kulaba ebyokulwanyisa n'ebipya ebijja amuteeringiyo gakyali mabaga zino mizairo ne drones ze yakakozesa erinayo ebyokulwanyisa ebisinga kaawo nebiba tebinnaba innovation zijjawo mu ntalo entalo okuyiiya kuba kungi amawanga gano agaffe lwaki mulaba nti Uganda tetulina nnyo bayiiya tuli mu ddembe eddembe okuyiiya kuba kutono mu kurayisiisa abantu bayiiya Russia kyeyiyiza abamuyeekera si kyangu omanyi Ukraine weekyusiza olutalo baŋŋamba nga batandika strategy baŋŋamba ne zino mizairo kati ezeekolera Ukraine kakati kata UAE batumizaayo gundi drone interceptor okuva Ukraine 15,000 kata netumya 2,000 mbona America netumya Ukraine ate America baina atenga fudiyo twesiga America olutalo creativity eba wagulu Ukraine wo industry egamba Zelensky yamba omusajja omwirani afuuse kakati it's a question of necessity tulina okubeerawo Ukraine bekolera kati mizairo zaabwe bekolera drone zaabwe Ukraine bafulumya mizairo esinganize drone esinganize beetaaga kakati bagenda kutunda so kakati Iran gye mulabanga ennafu egenda kumala innovation zikyuke mu myezi olutalo keruweze emyezi olabe ebyokulwanyisa ebipya ebijja katale olutalo nze ndaba lukuze wakati ndabye ennyonyi simanya eyo ngenda kujoogerako so kakati kyembalaga nti nebintu bijja bikola ki bikyuka tempa ne zirinnya Bungereza kasa yaleeta tanka ku ddwaniro ye yakyusa olutalo Bungereza yayingira tanka zaali tezirabikangako ku lutalo wabula bakiyita battle of Somme ku mugga Somme Abajamani bakeera nkyanga balengera tanka nga 2,000 zijja zikurawo era Abajamani bakiyita crawling devil bakeera kumakya okuvayo bwe bati mu trench zaabwe okutulanga gatanka gajja gabembedde gekulula Abajamani babaddusa front ne bagikyusa ne baddukanga wano n'eryantonde nga Bungereza ebaddusa mayiro nga 10 ku ddwaniro ebazza emabega balaba bulabi tebakirabangako nga tebakirabangako gajja gekulula gawogano kamala nga bibuguma Bungereza yali nkambwe bwekyo kuyiiya Bungereza kyekyagireeta yagenda okukola olutalo olugaanyi
neryoka ereeta tanka okuyiyawo mu ddakiika ne bayiya tanka n'agajegere gaayo. Russia ne Bungereza ni yali yabitanka. Bungereza ye yasooka okuleeta innovation ya tanka. Ensi yonna yali tezimanyi. Bungereza ereeta tanka mu lutalo lwa First World War. Yes, era n'okutandikira kyovola challenge zaabwe nnungi. Bamanyi nnyo okukola tanka. So tanka we zajjira ku lutalo Battle of Somme, abajamani bagenda olengera agajja. Olwo bali ludda wabatuuse. Kakati omugga Somme guli nga mu Bufalansa naye North East France. Kakati nga abajamani jukira bava mu West nga badda mu East ya Bufalansa. Kakati ne bajjanga basalako ebitundu ebibanguyidde babiwambye. Eteza Germany yakubako mu France munda neyingira. Sematala asinga yagwera Bufalansa munda, Sematala asooka. Germany yayingira France. Kugambye yayingira. Yamala n'awaguza Belgium. Netandika okukanga yawaguza mu Belgium n'amala atuke France. Yaleka ebimu ebifo byayagala mu Belgium naga katubireke ebyo biri bali katusimbe wano. Ne bakiyitira mu North East France. Ne balyoka bagisensera mu ddakiika. Abafalansa bayingira Abafalansa ekitagambika. Kati Abafalansa ne bamanya katubalindire ku mugga Somme. Abafalansa ne badda ku gundi Southern Coast y'omugga. Ne babeera mu North. Bagala kusala nnyanja mugga bagweri. Abafalansa ne bateekawo wano temusalawo. Abajamani olutalo olwali olw'amangu olwa speed oluli mobile ne lusikatira ng'abasajja Abafalansa musala kisangani. Abangereza bonna bali wano bayiye amagye mu Bufalansa bayambe Bufalansa. Katonga. Nti bano bali eno amini eno bali eri. Kakati nawali bwe kyali. Omukono ne guseka. Emmundu neevuga ne batuuka ne bagambe mobile war egaanyi. Kakati tugenza okudda mu kye bayita war of attrition. Buli omu tumukooye. Omujamani avudde waabwe wala, ffe tuli waffe waka. Emmere tugenda tugisima ne tuleeta yayina kutumya ntumye katumukooye kati. Bamukooya batyo olwo. Anti basimye trench. Ogisomoka wagisomokera otufa naye. Trench eri wano omwana alina ka post walengererako kabwati. Machine gun ziri wali balinanga vika machine gun eri emundu kye yakola Afrika emundu yantameeri. Vika machine gun yabayisa bubi emundu. Banna maherero wali e Namibia. Ogende wano Mau Rebellion kye yakola bachini ata abo ba Jomo. Vika machine gun. Abangesa bali bakagikola. Eberako emidumu ng'etaano gyetoloola gitinga bwekuba. Gifulumya lumu. Vika machine gun. Efulumya emidume etaano gyonna giweereza lumu. Oba gisensula. Gibeera gyetoloola gitinga amasasi gayiika. Eyo Muteesa gye yayina mu lubiri ne bagamba yayina emmundu ey'amasannyalaze. Yes, etteeka lyali ligamba President wa Uganda alina okukuumibwa vikas 3, emmundu 3. Vika machine gun. Ziruwandula manda. Yes. So nga bazirina ku fronti. Kakati ne bamanya nti Muteesa y'emmundu gye yayina yayina vika machine gun zaali zikuba. So kakati eyo nga gye balina ku trench awo ne Muteesa y'emmundu gye yakubisa abantu bane baginyumya. Ne bagamba nti basalako masannyalaze wa masasi ge gaggwawo. Yakuba neekuba neeyera eyeyiwa amasasi rawundi emu mu ddakiika esookunkumula amasasi ebina nga gagenze dda n'olukaaga ng'abantu bonna lukaaga basema ku ttaka ebidu ne bagikomyawo bati nekisiganga kyetoloola n'okwetoloola kirina obusungu. So kaakati ze mundu ezaaliwo. Kaakati abo bakoyeza Abajamani. Bungereza kwe kuleeta tanka. Naye kaakati ekimala. Abajamani ne babajja ku trench zaabwe ze basimye obulungi bakozeseza obusawo buno obw'ettaka ng'oli abeera muli mu trench ova wano yagala kutwalira bikompola oyagala kutwala Buwama ng'ayita mu trench paka Buwama. Wagirayo omutwe bakuse basinayipa. Bayitanga mu trench okutwala supply mmere biki byonna yita mu trench otwalira ab'ebuwama. Zabanga mpanvu. Ngosoolo trench ya mailana. Kulirono 5. Genda olabe ekiri Ukraine wali. Trench ya kilometers 1500 wano ne Kigali. Front line. Zonna trenches. Ekiri awo. So kakati wekyo bwekyali kati Bungereza neyokereta tanka ze zabajja mu trench ne zibagwa. Germany we yalaba nga balese tanka. Kyenkulaze nti innovation mu ddwaniro ziba z'amaanyi. Abajamani ne baleeta chemical weapon. Ne baleeta omukka ogw'obutwa. Chemical weapon. Olwo olutalo tempa ziri nnya.
German msoko bye Bungereza wano yakola etya ku tanka ng'amaze zisuulawo. Tino yaleta tanka yabazaayo. Nezitandika okukuba bya ddala. Nga tebakyasobola na kwerwanako Abajamani badduka buddusi. Misinde kudda. Tanka yabatiisa nnyo. Gwomanyi gusitaani ogwekulula. Wali olabyeko ekintu ekyekulula gwe. Badduka buddusi nga n'emmundu bazirekawo. Ababadde wano nga badduka badda mpigi buwama tebakyasobola kulwana. Ne bamanya nti batutta. Germany ne bayiiya. Tiwekiba kituusawo tuleete mukka gwa butwa. Ne baleeta omukka ogw'obutwa. Ng'omwana adda wano n'agulookinga n'agukuba ne gugenda gugwawa ekawempe. Empewo n'eryo kabulijjeza ne mukunkumuka. Abangereza baafuna ekikangaba kye batalabangako nga baleese omukka ogw'obutwa. Onogoka wekka. Omanyi omukka ogulina lukala olwa bbulu olwa guriini gwe baba bakubamu we batyo. Nga naye empewo bulijjeza ogenda okulaba amaaso bannayinalaba Abangereza nga bakoze lulayini bonna amaaso tebakyalaba. Balina obajja ku ddwaniro babatwale babajja wano we tuli Emmengo babatwalawa. Babatwala Nansana ewali akalwaliro babajjanjabe. Naye nga be batwala bonna tebakyalaba abantu nga 8. Omujamani akomye mu phase 2. Akomye mu atwetedde tanka naffe tubalero tempa zirinnye zenkulaga mu ntalo. Wewa mukozesa kino katukozesa kino kati bye bigenda okuba mu lutalo lw'e Iran awo. Kaakati we bakuba Abangereza nga baddira omuntu omu omulamu atunula n'amugamba kulembera. Ne baddira abalwadde bonna nga babasibyeko plasita kuno. Naye nga buli ewali eriiso olaba musaayi gwe gukutte mu plasita. Amaaso gonna nga gajjudde musaayi gatunduseeyo. Omujamani yaweereza. Abalala amawuggwe gaabise omusaayi guwava mu nnyindo mu matu mukka gwa butwa. Kati nga baddira buli akyalimu akalamu. Kwata muno ku kibegabega n'olikwata asooka maaso omulamu addako n'akwata kwa atunula. Nabali ne bakwatako ne bakola layini wano n'okutuuka ekatwe. Ne babatambuza obatwala nga tebakyalaba bonna amaaso masibe gonna. Chemical weapon. Germany nezze jengo. Awo okuyiiya ne kubeera lugenda okuggwa nga n'ennyonyi bazitandiso zikola Zeppelin. Ng'oli aleeta ekinyonyi mu bbanga kya baaluuni ne kiketa nti waliwo emmundu ennene wali emmundu mukube wali mu tekinologi ajja akula mu ntalo. Innovations ziveeyo. Kaakati luno mbagamba okuyiiya okuli mu bankazi za Iran eyo. Awo Amerika yali teriiwo. Amerika yali kyeri olwo kaakati oba superpower wegenda obufunira. Entalo za Bungereza ze yalimu ze zaleeta Amerika okuba superpower. Amerika entalo zalimu ze zigenda oleetera eggwanga eddala okuba superpower. China ejja. Bamulinda. Russia yinza okukomawo. Mujja kubiraba. Esobola okukomawo. Russia yinza okuddamu bwa superpower. Ate n'Amerika esobola okuddamu n'eba superpower ate. Singa ekola ebyetereza ebimu. Ne maintaining bwa superpower bwayo. Yes, kisoboka. So kaakati ezo entalo. Kaakati we tudda ku kyennyonyi eno. Maze obayisaako eri ku ntalo mbalaze. Tibino ebitandika ffe we tubiraba nga Amerika batandise okuleeta kino. Bano balese zi cluster munitions bomu evaamu bomb bullets obulala nga 3. Awo ntandika okulaba tempa zirinnya. Ekirala ekibalaga nti olutalo luno lutandise okuba deadly ye military censorship. Amawanga tegakyakkiriza kufulumya butambi. Eddwaniro lyonna bwe lityo. Bungereza batandika ssematalo ng'abaana buli dakiika bawandiika obubaluwa. Weereza girlfriend wange gwe nalekayo. Ne baba batwaye olutalo lwe lwatandika winteze ng'omwana abeera mu trench olunaku lwonna amazzi agannyogoga ebigere ne bituuka ne bivunda ng'omwana asikako eddiba bweri ku kigere. Ne batandika owandiika amabaluwa ag'ennaku. Bannange tufa. Omwana oli gwe twava naye ku kyalo oyo yafa. Bw'olaba wayise omwezi nga sikuwandiikidde manya nagenda. Abangereza ne bagamba mumanyiiraani. Ne gundi yafudde. Ne bagamba mumanyiiraani. Kyamuweesi. Ne bateekawo department namba echeckinga amabaluwa gonna agava ku ddwaniro galina kutuukira wali. Ye censorship. Kyekiri e Israel. So kaakati we mulaba censorship mu mawanga ng'omwana yali ng'ekkata ng'akwata ka video bibyo bikuba nga tokyakalaba omanye waliwo ekikyuse mu lutalo. Bangambye Israel ne bakukwatako. Military censorship law eri Israel kaka. Eri eti eyo. Anja kuddayo ngisomesa tulema kuyingira kuba nja kulaga n'eggundi gye bayisize kata Uniform Code of Military Justice. Mubavunaanira civilian ng'omunnamagye woowereza aka video konna bwe kati. Ekyo kiri Dubai wa. Dubai bangambye bakusiba emyaka 5. That's me. Olumala deportation. Ng'olinya ziddawamu. That's uniform. Bwe nawulidde embu. Kyekyo kyennyini. Era omwana eyaŋŋambye nti mwana sikyasobola. N'omala olaga nga beyapoliisira. Yaŋŋambye sikyasobola kuweereza etteeka kakali. Kambwe. Kine wendi wano olwaleero ku makya obiwulira bivuga.
naye nsobola kuweereza ddoboozi sisobola kwata kifaananyi naye nkikwata mpedde ne mubuuza kikibako nti nampeeza ekigambo UMCJ kitegeeza ki ne mugambako mufudde. Uniform Code of Military Justice lyetteeka libafugiramu abasirikale mu America. Tolina kuba na tikitooko bya kisiru, tolina kukola bino bw'obikolera oviolates discipline y'amateeka kati ne ba civilian babavunaana nga basirikale wo violating n'okubakafaananyi ekifaananyi nti Israeli ekubwa olwo tempa zirinnya tikakati batandise okweka ebungereza baateekawo department namba esoma mu mabaluwa gonna agava ku ddwaniro erijja tumala kugiyitamu ne bateeka wali abaana abawala be b'employinze n'abalenzi okuddamu ziwandiika bino mu gitereeze bijjemu bino bituswaza bitunafuya omulenzi gwe nafa nedda teekamu tukuba abajamani enkya n'eggulo bafa tuli ku front batudduka buddusi so kaakati ebyo bikolebwa mu ntalo nze Kasozi ku bwenda by'entalo wentandika obiraba mmanya wano waliwo ekyetaaga okukola. So abantu abadde abali abasuubira nti no Iran bagenda kukafutiza nti kiki Sabye yafuna ba ally Sabye n'abeera mu lutalo kumpi paka ku end mu bunafu bwayo nga nkulaze baali n'engatto tebalina ng'engatto bazikola mu binigi n'ebyo bakola mu ddiba ly'embizi naye baamaliza olutalo balumazeeko ate sebo nabo ne baba bawangusa kubanga bawangula Kaiser William. So mujja kulaba gundi eyo Iran mulowooze nti nno nnafu nnyo mugenda okulaba ebikyuka ku ddwaniro awo. Okay, ngenda kuwummulamu wano oba nkusibulire wano mwene ekitundu kyange ekisooka no beera ku mukutu guno ekitundu ekiddako eggwanga erya America lyaleese ennyonyi. Yes. Ennyonyi bagiyita batya eyo? Ennyonyi bagiyita E6B. E6B Mercury Boeing Mercury. Anti kakati E kiina kye kitegeeza, 6 kiina kye kitegeeza, B kiina kye kitegeeza nja kubibannyonnyola. Ojja bibannyonnyola. Yaleese yaki? Ennyonyi eyo lwaki onkema? Anti njagala omuntu mubuulire nkomawo yaleese ennyonyi mu lutalo naye ebitone ebigikwatako. Ekitone ennyo ennyonyi eyo bagiyita duumuzidde plane, ennyonyi ey'olunaku lw'enkomerero. Eze kusaanyawo Iran. Ekyo buli lw'okiraba ku mawanga ga super power America ne Russia. Buli lw'owulira America eyogedde ku duumuzidde plane e Russia duumuzidde kirooko nga bagiteekamu akanda. Eri balina duumuzidde plane eno balina duumuzidde kirooko. Buli lwetandika okubala ne duumuzidde beero n'etandika okuvuga mu Moscow. Abarasha bonna bamanyi amagye gonna gaba ku state ya readiness. Buli lw'olaba duumuzidde kirooko ng'etandise okubala. Era mu lutalo lwa Ukraine awo we batandika okuba long range missile mu Russia abarasha baja activate ne bagamba tufudde duumuzidde kirooko e Russia etandise era bikibala n'ekidde kitandise okuvuga essaawa yonna sematalo batusaanyaawo kati n'Amerika buli lw'olaba duumuzidde plane miranga. Iran yeekaabire we tugenda okutandikira nga tukomyewo mu kitundu ekyokubiri so tovaawo nze Nudini Ntege koza okujjukiza nyine ekigimusa gwayine mmwanyi kasooli bitooke gw'olimanya ky'olimpa abantu b'enguzi ebigimusa buli mwaka bandeetera ku bye baakungula. Okakasa kyamaanyi nnyo bakiyita fatiso nkubira ku ssimu 070 55 85 63 ate fatiso nabagambye babigule nga bikyali ingredients ezikola ebigimusa zigenda kubula mu lutalo luno urea takyafunika yakola ebigimusa. Abantu basima byoweereza so basaba ssebo baline ku namba yo enamba yange obwedda bankubirako nja okwebazaako n'omu ali enezandi yangayo history yo mulungi nampeerezaayo akantu bamuyita Malcolm Musa nze namugambye yampiza nanga omusajja nga mwagala nnyo nimugambye Malcolm musajja mugenda yangamira okungamba alina obutabo bwagenda okukuleetera obulala obusome alina n'ekirabo kye kinene nnyo wajjira mu Uganda n'abalala bamuweereza sijja gamba mweka so bawe ku namba yesi enamba eri 0756 67 2211 0701 ye yange at 55 85 63 ngenda kukomamu ekitundu ekiddako kati nkutwala mu lutalo munda. Israel erokedde ki, Iran erokedde ki,
ate balonze n'okulonda Kameneyi Supreme. Abantu kuba kakati twakikwanga baali bakwata Kasirye eggwanga kakati nano bamanyi nti Supreme Leader ye Kameneyi era abasinga bye bakyogera naye tugenda kuba tubitunulamu byonna. Okay, katuwummulemu. Eyo paati naye ejja banyumira eyo. Stopping nkola ddako.